okusookera ddala ekibu kya Azizi okirabye otya? Bannange ekibulu kya Azizi kibadde massive production ya kabi nnyo kwegamba aweseza industry ekitiibwa nti asobodde okupullinga off a very wonderful and successful event, so kyakabi nnyo, big ups to him, a round of applause to him. Bingi bye tukubuuza nga twogera ku kye bayita music. Lwaki abayimba obulungi tebafuna? Abayimba obulungi tebafuna? Yes. Ekyo mbadde sikimanyi. Kimanyi nti abayimba obulungi era bafuna. 10 years Azizi Azioni ng'ali wano atuwa music omulungi. Era wali omulabyeko ng'asabiriza. Kyekiraga nti nno afuna. Azizi abaddewo yatandikanga instrumentalist nga kwegamba Azizi kyaliwa buli muyimbi. He has played for so many artists. Ate ngali down to earth. He is a very successful artist. Nti leero ekivulu kino okubeera nga kikoze kiraze amaanyi ge ne support ye n'abayimbi bamubeeredde mubaze nga bafaani be. So Aziz afuna. Nga tufunye tulina ensonga gye tutasobola kubuusa maaso. Omusajja Mbega yavuddeyo n'analyzing ensonga ze n'agamba ze mu butongole mu muzaale buto mwamuzadde omusajja temukyalina kamwekengera. Tetusobola mwekengera. Omuntu yenna nga pulezidenti waffe yagamba Kyagulanyi Ssentamu nti abantu tujja balabira ku bikolwa byabwe. So it's mostly about ebikolwa, si kintu omuntu kyayogera. Bwabeera nga asobodde okuvaayo n'ajja nayimirira wamu naffe, tuba tulina okubeera nga tuyimirira wamu naye. Omuganda agamba omuntu yalalabyeko omusota bw'alaba omunyaagwekanga. Ronald Mayinja yakibakola nadde eno nadde eri ng'atagala. Bw'ogala temulina mufiya. Ffe tetulina fiya kubanga byonna tubikolera mu kitangaala. Owali ekitangaala omuntu aba asobola okwerabisa, era waba akoze ekintu nga bwe tugamba nti no tuli maanyi g'abantu, byonna tubidde eri abantu. Oyinza okulowooza nti okikoze Kyagulanyi naye nga tokikoze bannayuganda, so kyonna kiri mu mikono gya bannayuganda. Uncle Nubian, biki bye mwatudde ne musinziirako to forgive Big Eye? Big Eye azze emirundi egisinga nga yejjusa byonna bye yakola, ate yavaayo even one time neyeetondera abantu. Ffe baani abatasonyiwa, kitegeera nti omuntu abeera avuddeyo abantu bennyini be bali bamukyaye ate ne bavaayo ne bamuembracinga, ate era nga naffe tusharingako eyo laavu y'abantu. So omukwano mungi nnyo mu nsi nti bwe gubeerawo tusobola okugabana n'abalala, so tulina okusonyiwa abakyali baffe. Ng'oggyeko omusonyiwa ne mumukkiriza, is there any additional supplement gye mugenda okukola Big Eye abantu okusonyiwa obutamuddamu mukuba bucopa for good? Nze ndowooza kiri automatic, ye n'azizaako biri byonna ebyaliwo, kubanga abantu byayogera. Abantu bano babeera mu pain nti ebintu bino bya ddala. Abantu abamu balowooza nti no just bya kinyumiro, naye mulimu bakyali baffe baafa, abalala bakyali makomera. So byalaali nti omuntu okuvaayo n'asaagira mu bintu ebikwata ku ggwanga nga bavuddeyo ne bayimirira ku mazima, bangi battiddwa, abalala bali mu makomera. So si kyekintu kyovaayo n'osaagiramu nti abantu bafuna obukyayi, naye era be bantu be bamu abasonyiwa kasita bakulabanga ddala weetonze nga weekubye omutima gwo bajja kwagala. Akatalekeka Juzi Federation yayingira mu Parliament nekwasaganya nsonga za copyright. Waliyo omukulu gwe bayita Hildaman, niyaana omutuufu ali mu nsonga zino? Hildaman mubaka wa Parliament, ate era bamuwa ne leave asobole okukola research, benchmarking, akole buli kimu alabe nga ajja asetinge bulungi copyright law ajanjula eri Parliament. So Hildaman ye muntu omutuufu, yali mu makubo amatuufu, kubanga nga bwe bagamba nti tosobola kujja politics mu kintu kyonna. Policies zonna ziri made mu Parliament. So omubaka wa Parliament ali ku nsonga ntuufu, era mbadde nsaba abayimbi mwenna mugende eri Dr. Hildaman bw'abeera nga bayise ng'ayagala beebuuzaako, tuleke biteekamu njawukana nti simanya bibiina bya bufuzi oba kino akikola nga omuyimbi munnaffe, kubanga ye muyimbi is a product of the industry, avudde mu bayimbi. So
tumuwe obudde kubanga kyaliko kyekituufu yatekinga procedure entuufu nga parliament weyamuwa era time ejja kujja apresentinge kyajjeeyo mu gundi ye mu live ye. N'agamba nti Bobi Wine yekka yalina ekigambo bw'anaavaayo n'agamba abafaani temuddamu kukuba abantu bucukwa oba okwawula ebyobufuzi ne music bijja tereera era endongo ejava mu politics endongo ebeere yokka ne politics ebeereyo. President asobola okukikola. Assessment to that, they say that they need a statement from from principal nti bwe buzibu bw'endongo. Kati ekyo sisobola ku answeringira Bobby naye nga mu bitono byemmanyi tosobola kwawula politics from music ku lwaki nti emirundi egisinga gye tuleba abantu babadde nga banyigirizibwa right from ennaku za slavery abantu bayimbanga ennyimba nti bayimbanga ennyimba nga bali ku zi plantations e South Africa mwabiraba bayimba ennyimba nti ba Lucky Dube ba Chaka bonna abayimbi be South Africa mu kunyigirizibwa bayimbanga ennyimba okuyisawo obubaka. Kati omuntu yenna avaayo n'agamba nkusimanya music tali mu politics. Music is a media. Timpisizaamu obubaka bwange tosobola kukijjako ate nga artist yenna olina kikkakatako okureflecting ekigenda mu maaso mu society yo. Buli we muvaayo ne musirika kitegeeza nti no muli ku side yo anyigiriza abantu mwe ba artist mulinganga mirror mulina okureflectinga ebyo ebigenda mu society ebigenda mu maaso. Tulina okwogera alaali tujjewo ebyo ebintu by'okusigasiga ice tusimanya nti music politics tebiriiwo kasita oba nga oli mu nsi yonna politics w'ensi eyakwatako kubanga policies ze bakola ze zisalawo ki ekibeerawo ne Yesu yennyini we bamubuuza ebya Kayisaali naye yali respectinga politics w'ensi eyo ng'agamba musasule omusolo gw'abasajja ekitegeeza tolina ngeri gye weeyawula ku politics. Okay, thank you.